Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri 2026 ab'ekitongole ky'amakomera ekibuga baagwamu ensisi. Omu ku basirikale baakyo bennyini ayitibwa Moses Anguyo bwe yakkakkana ku bakama be omuli ne basirikale banne n'abasindiikirira amasasi agaabajja mu budde. Abattibwa kwaliko Hope Catherine amyuka OC w'ekkomera ly'ekibuga, Bright Akishuri nga y'amyuka Hope Catherine, kw'ossa ne Sarah Ayebale eyali mukyala wa OC w'ekkomera. Ekyatuusa Anguyo okuva mu mbeera buli omu yakyogerako bubwe nga waliwo n'abaategeeza nti bakama be bano baamusanga lubona ng'ali ku ssimu mu biseera eby'okukola era bwe baamunenyaako olwo n'afuna obusungu obwamutuusa ku kino. Essasi erisooka alikubidde wabweru nga nyimiriddeawo n'ente zange n'ayingira munda gye baddukidde. Yakubidde afande Hope amasasi 2 agamutiddewo. Afande babiri n'agwa kava wansi mu kimeeza ye tamulabye kati abadde afuluma n'akuba eddala. Wawese ensonda bw'ati nze ne nnyingira okunoonya ekibaddeyo munda. Sanze Hope ng'amaze omukuba amasasi mu ttooyi ng'agudde. Ffenna twebuuza era ne tumanyi kigenda mu maaso kubanga ayise ku civilians abantu aba bulijjo talina gwakosezza. Kubanga abamu atibuse nga tugudde wansi, abalala abapota babadde wali wennyini wakubidde oli amasasi. Ng'amaze okukola ettemu lino, Anguyo yamalamu omusubi era okuva olwo poliisi ebadde emuyigga okutuusa lwe yamugudde mu buufu. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa poliisi mu bitundu bya West Nile, Anguyo ono yaggiddwa mu ggwanga lya Congo mu kitundu ekiyitibwa Ituri. Ono yakwatiddwa n'abantu abalala 3 okuli baganda be 2 ne muganzi we nga kigambibwa bano be babadde bayambako okumukukuma. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine naye akakasizza ky'okukwatibwa kwa Anguyo. Twakanyiza enkasi yaffe n'emukwatira mu katundu bakayita Aru munda mu Congo, ne tumukomyawo yasuza Arua. Tubadde tumunoonya ye nga yeye ng'omuntu yekka, naye ebitongole byonna ebikuumaddembe byabadde bikwatira wamu. Misango mingi naye poliisi yemanye bijje n'asalawo okuba nti emuteekako. Olw'eggulo lwa leero, Anguyo atuusiddwa ekibuga ng'eno gy'agenda okugira ng'akuumibwa okutuusa lw'anaasimbibwa mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'egy'obutemu. Nsaba kkooti etunuulire mu bwegendereza ensonga za mwami Anguyo.